And that is why the party is saying the legal department of the party will have to file an electoral petition against the results. I am excited that democracy is one of the pillars of NRM, and free and fair election is one of those things that we stand for. And indeed, we are fighting for that right to make sure that Ugandans exercise their rights free and fair in a democratic way. So we are fighting for the rights of those who are aggrieved by what happened. Those that were beaten, the media team that are in hospitals, those ordinary people that were blocked from going to vote, those whose votes were changed, results that were messed up. We are fighting for their rights. And we are saying this election was not free and fair. And because of that, the party is petitioning the results. That all those things you have raised are the things that we are asking investigations for. To understand totally the involvement of all the players in this election. The party is dissatisfied with the results because we believe this election was totally marred with violence, cheating, ballot stuffing, and there were so many participants. Regardless of the results and the outcome, we are saying this election was not free and fair. Whoever was involved must be investigated, and that is why the party is saying the legal department of the party will have to file an electoral petition against the results. Mu kire kyakesa ku Lwokutaano akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalangirira munnakibiina kya Nuupu Erias Luyimbazi Nalukoola ng'omuwanguzi w'akalulu ak'envuunula bibya akakuwa bannakawempe North ng'ono yawangulira ku bululu omutwalo gumu mu kasanvu mu 764 nga yaddirwa munnakibiina kya NRM Hajat Farida Nambi eyafuna obululu 8 mu 593. Abakiise ku lukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina kya NRM olwa Central Executive Committee baatudde olunaku olw'eggulo mu maka g'obwa Pulezidenti agasangibwa entebe ku nsonga eno era ne bawakanya ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todonga ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti nga Seeke beekenneenyeza ebintu ebiwerako omuli emivuyo egyetobeka mu kalulu kano nga n'egisinga gyakolebwa bannakibiina kya National Unity Platform ekyaviirako abantu bangi okutulugunyizibwa ne kibalemesa okwetaba mu kulonda. The party is dissatisfied with the results because we believe this election was totally marred with violence, cheating, ballot stuffing, and there were so many participants. Regardless of the results and the outcome, we are saying this election was not free and fair. Whoever was involved must be investigated. Bano basabye gavumenti enoonyereze ku abo bonna abateeberezebwa okubanga baleeta obuvuyo obwaviirako akalulu kano okubeeramu obutabanguko nga bagamba nti n'ebifo bingi obululu buyiiriddwa era ne butagattibwa ku muwendo ogwawamu. So we are fighting for the rights of those who are aggrieved by what happened. Those that were beaten, the media team that are in hospitals, those ordinary people that were blocked from going to vote, those whose votes were changed, results that were messed up. We are fighting for their rights. And we are saying this election was not free and fair. Kati ekibiina kisinzidde ku nsonga eno ne kiragira bannamateeka baakyo okuteekayo empapula baddukire mu mbuga z'amateeka bonnambiro. And that is why the party is saying the legal department of the party will have to file an electoral petition against the results. Okuva ekisanja kino lwe kyatandika wabaddewo okulonda okwenvuunula bibya emirundi egiwerera ddala 10 nga NRM ewanguddeko emirundi 6, UPC ewanguddeko omulundi gumu, Nuupu newangulako omulundi gumu, ate nga awalala kuwawangulwa abeesimbyewo ku bwannamunigina ng'emyaka 25 NRM ebadde tewangula kalulu k'ekawempe. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero. Secretary General w'ekibiina kya NRM byayogedde njabbi obiddamu mu Luganda mu bufunze kubanga mu Luzungu bingiko. Naye akakiiko akakulu ennyo ak'ekibiina ekya NRM ke bayita Central Executive Committee katudde olunaku olwajjo nga 14 ogwokusatu 2025 entebe
ne kayisaawo resolution yaako enamba kweri ku lupapula luno. Mu lutuula lwayo seeki yenjukiza nti ekibiina kya NRM kiriwo olw'okulwanira eddembe ly'abantu, olw'okulwanira eddembe ly'ensi eya Uganda, olw'okulwanira demokrasiya n'abantu okubanga basobola okwerondera abakulembeze bwabwe. Akakiiko ka SEEK kasazeewo nga keemulugunya nnyo ku byavudde mu kalulu ak'e Kawempe North Constituency, nga kalaba nti waabaddewo abantu obutakuba kalulu ne results enyingi okusazibwamu ezaganye obululu obusuka mu 5,000 okubalibwa oba okukubibwa. N'olwekyo kasazeewo nga kasaba gavumenti erondoole byonna ebyabaddewo mu Kawempe North Constituency, ng'okwebyo kwe kuli obululu obwasaziddwamu obutaabaliddwa, abantu abatulugunyizibwa, abakubibwa, n'okusinga ku sayidi eyaffe abantu abatulugunyizibwa abawagizi ba NUP. Ekyokubiri, ekibiina kisazeewo tiffe ebyavudde mu kulonda tetukkiriziganya nabyo mu results, tetuli bamativu. N'olwekyo tugenda kugenda mu kooti okuchallenginga results ezo n'okuchallenginga ebyalangiriddwa ebiva mu kalulu ako, kubanga tetukkiriza nti byabadde free and fair, byabadde mu butuufu. Ebinaavaawo balooya baffe bajja kuba nga bagenda mu kooti, tujja kuba nga tubabuulira ebiddako. Asante Nancy. I am excited that democracy is one of the pillars of NRM, and free and fair election is one of those things that we stand for. And indeed, we are fighting for that right to make sure that Ugandans exercise their rights free and fair in a democratic way. So we are fighting for the rights of those who are aggrieved by what happened. Those that were beaten, the media team that are in hospitals, those ordinary people that were blocked from going to vote, those whose votes were changed, results that were messed up. We are fighting for their rights. And we are saying this election was not free and fair. And because of that, the party is petitioning the results.